الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. njagadde tujjukanyeko katono ku mpisa ezimu ku mpisa zaidi ekisooka idi eyingirawo etya idi lunaku lukulu nnyo ekisooka okuviira ddala mu mirembe egyasooka egyo ebibiina ebyasooka byabanga ne idi era olaba Firawuna ne Musa bwe basalawo okusisinkana buli omu alage ani ali ku kituufu. Musa alayhi salatu wassalam yagamba maw'idukum yawmuz zina, endagaano yammwe ebeereyo olunaku olw'okwewunda amakulu olunaku lwa idi. Era olw'obukulu bwa idi kiraga nti emirembe gyonna ebibiina byonna ebyasooka byayinanga idi olunaku olukuzibwa olwa amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako Nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti wa inna likulli qawmin idi, namazima buli kibiina kibeera ne idi, wa hadha iduna, naffe idi yaffe. Nolwekyo mu Busiraamu tulina idi za mirundi ebiri zokka. Tulina idi abalala bazaawulamu ne bagamba nti idi za mirundi ebiri. Tulina idi eya wiiki ne tubeera ne idi eya sanawi. Idi eya wiiki ye Juma, idi eya sanawi ya idi al-adhiya ne idi al-fitri. Abana bagamba nti idi za mirundi ebiri ne bagamba nti idi eno eya al-fitri gyetusiibulukirako idi al-fitri ne idi al-adhiya gyetusalirako ebisolo amakulu. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuuka e Madina yalekawo idi za mirundi ebiri zokka, n'agamba ayadi endala zonna ezibaddewo mu jahiliya Obusiraamu buzijjeewo. Nolwekyo kyobola ffe tetulinayo idi endala zonna, tetulinayo idi endala gye tukuza okuggyako ezo bbiri, ey'okusala ebisolo ne idi eno ey'okusiibulukuka. Era idi zombiri ezo bw'ozitunuulira zijja ku nkomerero ya emu ku mpagi z'Obusiraamu. Idi eno ejja ku nkomerero y'empagi y'Obusiraamu ey'okusiiba. Bwe tumaliriza empagi y'Obusiraamu ey'okusiiba tuyingirawo ne idi eno olw'okusanyuka n'okwebaza Allah n'okwolesa eddiini ye. Idi eno ejja luvannyuma lwa kumaliriza mpagi y'Obusiraamu ey'okusiiba. Ate idi eri ejja luvannyuma lwa kumaliriza mpagi y'Obusiraamu eya hijja, era nayo ne twolesa okusiima kwaffe n'okwebaza Allah n'okusanyuka ku lunaku olwa idi. Nolwekyo idi eno eya Eid al-Fitri eyingirawo na kuggwako kwa Ramadani. Ramadani yaggwako n'ebintu bibiri. Ekisooka, Ramadani yaggwako n'okuboneka kw'omwezi. Omwezi bwe guboneka ne bwe tubeera tusiibye ennaku 29 Ramadani eba eweddeko, kubanga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti suumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, musiibe amakulu mutandike okusiiba nga mumaze kulaba ku mwezi, ate musiibulukuke era nga mumaze kulaba ku mwezi. Nolwekyo bwe tugulabako wali tusiibye ennaku 29 tusiibulukuka. Bwe tuba tetugulabye ku nnaku 29 era tujjuza ennaku 30 nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatugamba bwe tubeera nga tetugulabye faqdiru lahu, riwaya ndagamba nti fa'atimmu 30, mujjuze ennaku 30. Nolwekyo era Abasiraamu nga bwe ntera bagamba bulijjo, si kirungi Omusiraamu okukiisa mu kamwa ng'agamba nti ate ebyaffe eby'Abasiraamu temubimanyi, ebyaffe tunasiibulukuka ddi, oba tuli baleero, tuli bajjuma, oba tuli balwamukaaga, tukyali awo naaga. Omusiraamu ekyo kigambo tekigwana kukiisa mu kamwa, kubanga gwe oli naaga. Ebigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba nti tusiibuluka lwa kimu ku bibiri. Kasita tulaba ku mwezi nga tusiibuluka, oba tujjuze ennaku 30 eza Ramadani, teriyo Ramadani esussa ennaku 30. Nolwekyo omuntu yeetegeke mu nnaku 2 ekyo abeere ng'akimanyi, kubanga idi tewali muntu alina buyinza girangirira omwezi nti guboneke, teri okujjako Allah tabaraka wa taala. Kulinga kufa, gwe tumanyi dira ogenda kufa, tumanyi dira ogenda kufa, n'omwezi ffe tumanyi bwe gugenda kuboneka. Nolwekyo tulina kugondera Allah subhanahu wa taala. Bw'aba gubonesezza nga tulya, bw'aba tatabonesezza tetulya. Weewunya Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakyogera kiriya n'agamba nti fa in ghumma alaikum, bwe gubeera gubikkiddwa ku mmwe. Nabbi teyaga nti bwe guba tegubonese, kitegeeza omwezi gusobola n'okubeerayo nga gubonese neffe ne tagulaba. Era kyali kibaddewo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'emirembe gy'abasahaba, gusobola okubeerayo ffe ne tagulaba.
naye obutagulaba kwaffe nabbi aga nti bwe muba temugulabye nga mwe mujjuza 30 tetulina buzibu bwonna kubanga gubaddeyo kyobola abantu batera okuyitiza ebigambo olaba abasajja batuliisa mu kisiibo omwezi gugwo gwa nnaku 3 omwezi gwa ebyo nebina ebigambo mu sharia tebikola tebina makulu bikendeeza ekitiibwa kyowa eddiini y'obusiraamu kubanga nabbi sallallahu alayhi wasallam yatubuulira ti omwezi Ramadhani okutandika kwayo n'okugwa kwayo nnaku 30 oba kulaba ku mwezi nga bwe ngambye ezimu ku mpisa za Eid omwezi bwe gumala okuboneka tusomeddwa ey'okuba nti tusaba Allah atuwe baraka mu mwezi ogwo ogubonese atwe n'ebirungi ne baraka mu mwezi ogubonese omwezi bwe gumala okuboneka tutandika takbirati bwe okulanga nti Eid yankya omwezi gubonese tuleeta takbirati ezimanyikiddwa Allahu akbar neje zigenda paka zigwerako zimanyikiddwa buli musiraamu takbirati ezo tuzireeta nga tuli awaka tuzireeta nga tutambula okugenda mu kusaala then ku kiro kyonna omuntu akkirizibwa okuzireeta n'awummulamu n'azireeta wonna waaba yagadde ku makya kiri sunna omusiraamu okulyayo ku ntende oba okuba ko kyolya kyonna nabbi sallallahu alayhi wasallam ye yalyanga ku ntende 7 nga zawitiri amakulu zawitiri oba 3 oba 5 oba 7 oba 9 oba 11 Sheikh Ibn Uthaymeen yagamba ndi nabbi sallallahu alayhi wasallam ekyokulya entende ezawitiri yakikomya ku Eid nolwekyo akonjagadde okajjayo nti omuntu entende bweteba Eid oli waddembe okulya zoyagala oba za witiri oba si za witiri kubanga sunna y'okulya witiri nabbi yagikola ku Eid kwokka awaddako tewamugibwako nti yalyanga za witiri akonakonjagadde okukakoonako ekirala ezimu ku mpisa za Eid okwambala engoye ezisinga okubeera ennungi nabbi sallallahu alayhi wasallam basahaba yatukana bagamba nti atayina kyakwambala at least munne amwazike nakubiza abalina bazike abatayina naye bagende basaale Eid waliwo atatayib okwekubakawo okusaide y'abasajja kirungi nnyo omusajja okubeera nga bwekubakawo okwambala olugoye olusinga okubeera olungi naddala bwe lubeera nga lweru ku musajja ekigambo ekyokuba nti tulina kusaalira mu ngoye empya zokka waliwo amaka agamu nga abantu bagaana okusaala olw'okuba tebafunye engoye empya ekyo si kituufu abantu osaalira mu lugoye lwonna lw'oba olina kyova olaba beeyazikanganyiriza bannaabwe enkadde naye ne basaaliramu olw'obukulu bwa Eid era nga Ummu Atiya bagamba nti umirna an nukhrija al-awatiq wal-huyyad nabbi sallallahu alayhi wasallam yabalagiranga n'okufulumya abaana abato waliwo abawala abato ababeera awo nga babateeka mu musonda babeera awo balinda kuwasibwa abo nabbi yabalagira babafulumye ne badawati al-khudur abakyala bali mu mbeera zaabwe ezitagwana kusaala nabo nabbi sallallahu alayhi wasallam olw'obukulu bwa Eid yabagamba bafulume babeere nga bafuna kusabira kw'abasiraamu naye wayatazilna al-musalla bo babeerako emabega eri wawasaalirwa ndeni ne bafuna okusabira kw'abasiraamu era bwe tuba tugenda okusaala Eid kiri sunna okubeera nti tugenda tuleeta takbirati zaffe yo sunna nkulu abantu bagivaako kiri sunna okwawula ku makubo bwe tubeera tutambulidde mu kkubo lino mu magenda ate mu kudda etuddira mu kkubo eddala eyo nayo sunna mu sunna eza Eid bwe tuba tutuuse mu kifo awasaalirwa bwe tubeera tusaalidde mu kisaawe oba mu kibangirize tewabaawo sunna yonna esaalibwa nti tahiyatul masjid kubanga yo tahiyatul masjid kibeera kiramiso kya muzikiti kati bwe batusalidde bweru tewabaawo sunna yonna gy'okulembeza kubeera nga osaala kirungi nnyo Eid eyo kugisaalira mu budde bwayo ng'enjuba yakasituka era kyobola emusiza Abarabu esinga bo bagenda ku subuhi basigalayo ne balindira ddala esswala naye ne baba bakereyeemu akatonotono tekirina mutawaana nakyo kikkirizibwa Eid eba ekyali mu budde bwayo baba bakereyeemu akatonotono naam ekirala abaddu ba Allah tabaraka wa taala kirungi nnyo omuntu eyasiibye n'obeera nga owuliriza osaala ne imaamu ate then n'otula n'owuliriza ekhutuba kubanga ekhutuba ya Eid abawalimu batera bakubiriza okutubuulira ebintu eby'obusiraamu ebiri gyeno ne batubuulira obusiraamu bwaffe bwonna ne batubuulira ensonga eziri mu umma ne batubuulira so ekhutuba eyo eba nnungi nnyo okubeera ng'omuntu otuula n'obeera nga ogiwuliriza paka imaamu lw'amaliriza kubanga tebatera kulwawo nnyo ekimanyikiddwa ekirala era baddu ba Allah tabaraka wa taala ku Eid senge beekwataganye n'ejjuma iri esonga ekwataganye n'ejjuma kikakata ku imaamu yo okubeerawo ku muzikiti
kubanga ayinza okuba nti abasiraamu bajja kujja bawere abasaaze ejjuma bwe baba tebaweze naye waddembe okubeera nga abasaaza dhuhuri ekyo kidde eri imaamu kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallam yasigalawo naga nti ffe tugenda kugatta amakulu tujja kusaala jjuma ffe tugenda kubigatta tusaale jjuma tusaale ne idi byombi tujja bisaala naye omuntu aba asazeewo okusaala idi yokka emumalira ne bwaba takomyeyo okusaala jjuma esigadde dhuhuri n'agisaalira wakaawe n'abantu be tekirina mutawaana. Bwe tuba tuddayo eka mbagambye tukyuse ku makubo takbiraati era tuzireete tusabire ku baganda baffe abasiraamu abalamu n'abafu tulambule ku bantu baffe ab'eŋŋanda obudde obusigadde bwonna tubumalire mu kusaba Allah jalla waala kubeera nga asigala akkiriza ramadaani yaffe n'okutusonyiwa byonna ebituyitiddeko olunaku lwayiri lubeera lwakuwa mpeera buli yasiibye n'olwekyo kirungi nnyo omuntu okubeera ng'ayitiriza okwegayirira Allah rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga atusonyiwa n'okubeera ntuyitiriza okugaba kiri sunna nnyo okubeera nti tuyambako bannaffe kyobala nabbi sallallahu alaihi wasallam ku idi era alika zakatul fitri efulumizibwa ku macha kwa idi tewalina mutawaana kasita tuba tunda sala esobola okufulumizibwa nga idi ebuzayo olunaku lumu babbiri nga Abdullah ibn Umar bwe yakikolanga ne zakatul fitri ekikulu netuuka ku bannanyiniyo ne basobola okubeera nga bagiganyirwamu nabo ne bafuna emmere ne bafuna ekyokulya ne babeera nga beegasse kusanyuka ng'abasiraamu abalala. Naye okulagajjalira essola ku nnaku lwa idi si kirungi era kiri haramu. Abantu bangi basala idi essola zonna zisigadde ne baziwewa ne bataddayo kuzisaala. Kiri haramu omuntu okuba nti wasadde idi ate essola endala zonna n'otozisaala nga bw'obadde osala idi bw'owasadde idi n'essola endala bw'oba ozisaala mu jamaa. Era n'okusigala nga tusalako solatul layl abantu bangi ekisibo bwe kiggwa solatul layl bagivaako naye nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Abdullah ibn Umar namuga nti la takun mithla fulan yagamba Abdullah ibn Amr ibn As yagamba la takun mithla fulan tobanga gundi kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl yali ayimirako ekiro naye munnange kyatuuka ekiseera n'abivaako. Ekigambo nabbi kyeyamba nti la takun tobeeranga mithla fulan bagamba nti ekyo sifatu dhamm yali avumirira tobeeranga gundi yali avumirira omuntu okusaala ekiro n'atuuka ekiseera ate n'abivaako. Ebyo byenjagadde ebitonotono okuba nti njogerako newankubadde bingi ebyempisa za idi naye katugende n'ebyo barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saba Allah akkirize ffenna bye tukoze abeere nga atusonyiwa.